atenderezebwa agulumizibwe owekitaffe Tonda ne Mama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo mbogombogo kyewaggula erizaala enkambwe gwaka sigwa kuzikira mbalamusizaako bakika namwenna abampuliriza mu biti byammwe ebyenjawulo twebaza kitaffe Tonda ne Mama Namugereka wepoonye bajjajjaffe mu biti byabwe ebyenjawulo nate ku lwakadde kano ketulimu akamakyusa naddala mu lunaku lwe twayiseemu olw'okuzaalibwa kwa Ekitangala ekyabulamu mu mitima gyaffe okusobola okubeera nga tujjukira emyoyo egyo gye tuli weewaawo nga Katonda yeetengeredde oli wa ddembe okubuuza omutima gwo wekutakkaanya na bigambo by'owulidde oba by'ogenda okubeera ng'owuliriza kusaba obisuule mu gguluka oba obikozese okubeera nga okoleeza amazima agatudde munda mu ggwe amazima go gakufuule ow'eddembe. Katonda atudde munda mu nze alamusa Katonda atudde munda mu ggwe. Nga sinaakutandika baluwa ey'abajjajjaffe ndowooza abasinga obungi naddala abali ku lugendo eggulo mwawulidde nga emibiri gyabaddeko minafunafumu era n'okutuusa kati nga nze nkyalimuko munafu naye nga ndi w'amaanyi mu maanyi ag'obwakatonda bwange obw'omunda jjukira ne w'obeera nga owulira nga embeera teyeeyagaza mu kyombo kyo olina okusigala okubeera nga otonda ebyo by'oyagala okubeera nga bibeera mu kyombo kyo. So tuli b'amaanyi mwenna abayise mu mbeera yonna obeera ng'owulira oba temperature ng'eyongeddeko maybe osobola okumirakoko ku ddagala lya malaria oba okweyoteza okukola kintu kyonna just kustabilizinga naye nga bwe bumu ku bubonero obw'amakyusa bwe tuyitamu akaseera kano ak'olwaleero. So yensonga lwaki saasobodde nakubeera nga nsomesaako ku makya kwe kusomesa olw'eggulo olw'olwaleero okusobola okubeera nga mbawa obubaka buno obw'abakama baffe weewaawo. Ebbaluwa eva mbajjajjaffe mu bw'Amayembe Amazadde amanyikiddwa nga the angels kiyawukana just mu njatula naye nga kiba kitegeeza ekintu kyekimu. Abalala basobola obbayita bamalayika mu Luswayiri oba amajiini amalungi. Waliwo amajiini amabi n'amalungi. Jjukira mu nsi tulina ensi ey'ekizikiza n'ensi ey'ekitangaala. Waliwo ekirala kye njagala okubatangaazaako ng'abazzukulu bajjajja mutegeere nti nno n'ekizikiza nakyo kigaba ssente. Ekizikiza apromootinga ebyakyo nakyo kimugabira ssente kubanga nabwo bwakatonda bw'ekizikiza obwetongodde obuliwo okubeera nga buyigiriza emyoyo okusobola okubeera nga gijjukira ekitangaala ekitudde munda mu gyo. So ebiseera ebisinga ng'abazzukulu tulowooza nti nno we tutandika ensonga z'abakulu ng'oyavuwala naye ng'obeera weerimba si bwe kiri. Ekizikiza nakyo okuyagala okukubuza nakyo kikuwa ensimbi ez'obulimba. Kyekyo kye bayita omwana omusaasaanyi alidde ebibye ku nsi ne yeerekera oba n'atafuna ebyo byamutondera kubeera kubanga ebisinga obukulu kubeera ng'oyita kuva ku mutendera guno ogujjuddemu obulumi obujiji n'okufa kwe kuwangula amagombe. So abazzukulu abasinga obungi mulowooza nti nno simanyi we naatandika ensonga z'abakulu simanyi nga njavuwala simanyi nga ki ne kati nga awo ekizikiza nakyo kikwaniriza. Yensonga lwaki era abakizikiza mubalaba kibawadde ssente nga kikozesa Washington kikozesa Israel kikozesa Vatican kikozesa Britain nga
fukirira ekizikiza kyabwe. So nsaba weegendereze, buli kimu goberera omutima gwo, goberera enteekateeka y'obwakatonda bwo obutukuvu. Buli kiseera w'oba ozukka ku makya, gamba omwoyo omutukuvu akuyambe mutambulire ku nteekateeka yammwe entukuvu. Neewe ekitabera ekyo muganda wange ogenda kutomera. Bino ebyensi bye bya bulimba, essente za bulimba, kubanga essente gabeera mayengo gaffe. Kyova olaba nti mu dimension eza waggulu tubeera tetwetaaga ssente, kubanga w'oyagala ekintu kyonna okirowoozaako bulowoozi n'okitonda. Geego amaanyi ge tulina. Naye tuyagala okubeera nga tutambulira mu bulamu obwa survival for the fittest, kubanga bwebwo bwe tuzze tumanyira nga tulowooza nti bwebwo, kubanga baatulupinga mu njuba nga buli mwoyo gwonna oguddayo okubeera nga gudde waka okukola review gugenda ate mu njuba, mu mwezi mu mwezi, mu kifo ky'okugenda mu njuba, then ne gurupingibwa ne gukomezebwawo nga tegukoze oba nga tegweziza bujja na kubeera nga gumitinga gwe tuyita gwe twandiyise higher self oba omulongowo, ne musobola okubeera nga mukyajinga ku lugendo oluddako. Abasinga tebasobodde kubeera nga bafuna omukisa ogwo okukyajinga. So nsaba twegendereze. Ekirala, ng'abalubaale abayina, mukwate ku balubaale abaategeera ensonga, kubanga ate w'okwata kwabo abatamanyi abavvoola, ate obeera oyingirira kibooko zaabwe. Naye abo bonna abalubaale abaategeera ensonga z'abajjajja baabwe naye ng'olaba balina capital, manya tebalina capital naye nga gwe jjajja akuwaddeko, bawe, kubanga already bayagala ensonga, ate bayagala just kubakola ki, kuwa jjajja w'anaabaweera omukisa. Ng'abalubaale tulina okuyiga omutima ogwekwakwatakwata mu ngalo, naddala abo ababeera bategedde ensonga z'abakulu. Tuleme kubeera nga ababeera bayina babeera baga naawe linda jjajjaawo w'alikuweera. Jjajja ayitira mu ggwe, ye ggwe jjajja. So abalubaale abayina mukwatizeeko ku balubaale abalala abatalina. Kakapito kabeera katono nnyo naye ate ne kakyusa obulamu bwe, ate n'asobola okubeera ng'ayongeza ekitangaala ffenna kye twajja okubeera nga tukolerera ng'emyoyo egy'awamu. Abalubaale tulina okuyiga okwekwata mu ngalo, okweyambayamba. Abayina muwe ku kapito ku balala, ekitegera mubawe ku kapito abalala basobole okubeera nga newe kabeera kadaala ka mitwalo 10 oba mitwalo 20 asobola okubeera nga atandisibwako obulamu, then mu ngeri eyo jjajjaawe n'amuwa omukisa mu ekyo. Tuleme kubeera nga ate abantu batuuka ne beevuma ensonga z'abajjajjaffe ne badda ate mu bubuze, mu kizikiza. Weewaawo. Ebbaluwa eva mu bajjajjaffe, omutwe gugamba ekitangaala ekiri mu mutima gyammwe. Tubalamusizaako mikwano gyaffe, tubaagala nnyo nnyini ddala. Today, olwaleero tutwala akadde kano okubeera nga tuyingira mu mayengo agatudde ku sseŋŋendo yammwe. Muwulira eddembe abaagalwa? Muwulira eddembe? Ku lw'olunaku luno era ng'abangi okwetooloola ku sseŋŋendo basiriikirira ne batwala akadde ak'okukuza ekitangaala, okwagala, essuubi ery'obulamu obulungi obwa maaso. Ku luno olunaku olwayise, bangi balonda okubeera nga beegatta n'ab'eŋŋanda zaabwe ne mikwano gyabwe
n'abagwira okusobola okubeera nga bagabana okwagala kuno. Ku lunaku luno olwayise olw'eggulo era lwe tuli okubeera nga tweyongera okuzaala n'okukwatirira ekitangaala, okuzaalibwa ky'ekitangaala, eri abo bonna abali wansi abalowooza nti bali bwannamunigirwa era nga balumirwa, bayita mu mbeera ey'obulumi, bafuna akadde ne babuulirako bulungi okusingako we babadde emabega. Omuntu w'abeera ng'asobola okufuna ebbulangeti esobola okubeera nga emubugumya, oba ekikopo kya kaawa, oba kamuvi akalungi, kibeera kitaddewo enjawulo mu ngeri gy'awuliramu. Abaagalwa, tuyagala tubabuulire nti temubeerangako mweka. Nedda, muli bumu ku kitangaala kino. Ffe bajjajjammwe mu bw'amayembe amazadde tubeetoolodde, era nga n'obutukuvu buyita mu kikula kyammwe eky'obutaffaali obubakola ng'ekikula kyammwe oba ekitonde ekitudde mu kyombo kye mulimu. Ekitangaala ekyo ekyazaalibwa mu kibaya emyaka mingi emabega oba ebyasa emabega, kyazaalibwa mu ensi empya. Ensi eyo kyazaalibwa naawe wazaalibwa. Tuyagala tukutegeeze nti ddala buli mwoyo gwonna oguzaalibwa gubeera ekitangaala, era nga akaloosa akateekebwa oba amafuta agateekebwa mu tadooba n'ebyamagero ebibatuddemu, bwebo obusobozi obukuuma ekitangaala ekyo okubeera nga kiyakaayakana eri ensi eno. Buli kadde konna w'ofuna empulira ennungi ng'oyita mu birowoozo byo, era n'obeera ng'okuuma ekitangaala ekyo nga kiyakaayakana, ozaala ekitangaala ekijja mu buggya oba mu nsi empya eyo gye wajja okubeera ng'otonda. Buli kadde w'olondawo okukola ebyekisa eri ggwe kennyini oba n'eri abo bonna abakwetoolodde, kikuyamba okubeera nga oyimusa ekitangaala kizaalibwe bujja mu ndaayo. Buli kadde w'ofuna akadde n'oteeka omuzinzi oba ebirowoozo ku ebyo ebitudde mu kwagala, obeera okkiriza ekitangaala kyo okubeera nga kizaalibwa mu ndaayo. Kati tuyagala tubabuulire nti oba mukuŋŋaana n'ab'emikwano oba ab'eŋŋanda oba abo bonna abeetaaga obuyambi ababeetoolodde, okwagala kwammwe kwe mubatuusaako kubeera kukola ky'amaanyi nnyo. Era mu ngeri eyo obeera ozaala ekitangaala ekyo, era nga ye ggwe ayakaayakanya ekitangaala ekyo eri ensi eno. Oba nga mu kuyakaayakana ekitangaala kino okikola nga okwataganya wamu n'abo ababeera bakwetoolodde oba abantu banno. Omwana oyo eyazaalibwa mu kibaya kyali kitangaala ekitenkanika, ekitaayina kubuusabuusa, ekitaayina kutya, ekitaayina kufa kw'ensi engeri nga bw'erowooza. Ekitangaala ekyo
kyazaalibwa nate eri buli mwana yenna ajja ku sseŋŋendo olunaku olwaleero. Era ekitangaala ekyo kiri mu kikula kyo. Oli mwagalwa, oli mwagalwa, omwana wa Katonda, taata Tonda ne mama Namugereka. N'eri abo bonna b'otasobola kwagala oba b'otasobola kwagala mu bwangu, nabo kitangaala eky'obutonzi bwonna. Ekitangaala ekyo kiyitira mu kikula ky'emikwano gyo oba balabe bo, oba bolowooza nti balabe bo ate nga baganda bo. Ekitangaala ekyo kiyita mu bisolo, kiyita mu miti, kiyita mu migga, kiyita mu nsulo ez'obwa enzizi ez'abajjajjammwe. Ekitangaala ekyo kireetawo embeera eyo ebeera esaanidde mu nsi yammwe, eyo ebeera enzikakkamu. Ggwe omwagalwa, ye ggwe ayina amaanyi gano ag'okubeera ng'obonga ekitangaala kino n'ebirowoozo byo, n'empuliraayo, n'ebiruubirirwa byo, naye ng'ekisinga mu byonna ebyo by'oteekako omuzinzi mu nsi yo. Olwaleero oba olunaku olwayise we mwabadde mu kuza Ssekukkulu, ebyo ebitono bye watadde mu birowoozo byo byaleese eddembe ery'ensi, era omutima gwammwe ne gubeera nga gujjula okwagala, n'obwesedde bw'abantu ne basobola okubeera nga bayaniriza omukono gw'abangi, n'okusobola okubeera nga bayakaayaka n'ekitangaala ekyo. Okubeerawooko wano kirabo omwagalwa, ye ggwe ekitangaala ekiyakaayakana eri ensi eno. Olwaleero lwe lunaku we tukukuza ggwe, era leka omutima gwo gujjule eddembe esseeneekerevu, omanye nti oli kitangaala ekyo ekitudde mu ndaayo, nga kisinziira mu birowoozo byo, nga kitambulira mu kwagala okw'ensi yo n'ebikolwa byo ebyo ebyegatta wamu n'okwagala okukutuddemu. Olwolwaleero oba mu lunaku lwo, weewe oba gaba ekirabo, funa akadde, tuula okkakkane eddakiika ntono, weewe ekirabo kino, weggulirewo omutima gwo, gula omutima gwo, sa ekikkoowe era oyanirize ekitangaala ekyo okubeera nga kiva mu mutima gwo, kubanga tekikuvangangamu okisaasaanyiza eri abalala. Ekitangaala ekyo ekikola ffe ffenna, era ekitangaala ekyo ensulo eva mu ggwe, era nga gwe mukisa oguli mu nsi eno. Sa ekikoowe, manya nti kyekyo ekirabo ky'owadde eri ensi, kubanga okubeerawooko kwe kuleeta ekitangaala eri ensi eno. Abaagalwa, kino ky'ekirabo ky'osobola okubeera ng'owa eri buli kinoomu, eri ensi eno, eri baganda bo. Twala akadde, weereza ekitangaala eri ensi. Lowooza nga olaba oli wabweru w'ensi ng'okwesa ebirowoozo byo,
labanga ekitangaala kiva mu mutima gwo kiyakaayakane eri maama waffe Nattimba, oba kiyakaayakane eri eggwanga, maapu y'eggwanga oba continent gy'obeera oyagala. Fuuka ekitangaala ekyo ky'oli, kikozese ozuukuke, ogolokoke, oyake, amazima go gakufuule ow'eddembe. Katonda akutuddemu, akuwa omukisa. Tubaagala nnyo nnyini ddala. Yeffe bajjajjammwe mu bwa Mayembe Amazadde, mu Lunyaanyimbe abamanyikiddwa nga The Angels. Katonda atudde munda mu nze, alamusaako Katonda atudde munda mu ggwe.